baali bagenda kufulumya ekiwandiiko ekyawamu. Peoples Govt ekulemberwa Mwami Besigye ne People Power Movement ekulemberwa Mwami Kyagulanyi. Bano abombiriri Mwami Kyagulanyi ne Mwami Besigye tebaaliwo baatuma aboogezi baabwe. Mukyala Namboze ku lwa Mwami Besigye ne Mwami Joel Ssenyonyi ku lwa Mwami Bobi Wine. Press conference yatuula ku Fairway Hotel. Ne bannyonnyola ensi ne bababuulira ebyali bigenda maaso n'ebigendererwa. Ekiwandiiko mwakirabye abasinga. And ekiwandiiko kino kireese ebbugumo lingi nnyo mu by'obufuzi. Kireese anxiety, kireese excitement, kireeseewo ebirowoozo bingi, ebigambo bingi, abantu boogera ebintu bingi ku nsonga y'ekiwandiiko ekyawamu. Mwami Besigye kwe yatadde omukono ne Mwami Kyagulanyi kwe yatadde omukono. Simanyi oba bannayuganda tututte obudde okusoma content oba ebiri mu kiwandiiko kino. I really don't know. Ne tusoma ne tutegeera si kumanya bumanya. Have you taken time to internalize or understanding ekiwandiiko kino kirina paragraphs nga 3 ze bannyonnyolako? Have you taken time okukisoma okukiinternalizing? I have the document with me here. I have it. But for purposes of time tuyinza obutadda mu kusoma nnyukuta ku nnyukuta, word by word, letter by letter and all that. Now, ekiwandiiko kino tekirina we kigambira, njagala munnayuganda atulaba atugoberera. Tekirina we kigambira nti bano beegasse, unless ng'oluzungu lwe nasoma, ate nesoma ne literature ku HSC, ate nesoma ne investigative journalism, ate ne mukola nakati. Tekirina we kigambira nti nno beegasse, nti oba bagenda kusimbawo omuntu omu, oba kaakati Mwami Besigye agenda kuvaamu alekere Mwami Kyagulanyi, oba Mwami Kyagulanyi agenda kuvaamu alekere Mwami Besigye. Tekirina we kikyogererako. Bayina ensonga ze bateekako ennyo essira, and these are some of them. Munnayuganda atulaba, sharinga, invite someone, mubulire ku Nice Radio. At least sooka okola ekyo. Onfuna bulungi? Soko invite friends, tag in someone, share this, mugambe ajje ku Nice Radio kati. www wano wenyini waliwo ki? Waliwo waaka. Mukulu angambye soundtrack ebulamu. Soundtrack ejja kujja bakama bange. Soundtrack ejja kujja katusoka tuzimbe studio yaffe. Kituufu. Soundtrack ebulamu tujja kubanga tugireeta. Tusoke tuzimbe radio yaffe independently. Mulabe enkola gye tukoleramu eringa ya kiyekera. Bwe nkubulira ne we tuli oyinza okwewunya noga yiye tuli kuki. Okitegeera mukwano gwange. So kyenkugamba munnange kyekimu ku bino bye tugamba, let us to contributing mu kuzimba radio eno. Munnayuganda wonna wooli yamba tukwatagane tuzimbe radio eno. Radio eno egenda kubebawo amawulire nga bwe gali, so si nga bwe bagaagala abamu. Tugenda kuba tubawa information eri updated obudde bwonna. Kyekimu naffe kye tusobola okukolera struggle eno. Abagenda mbyabufuzi bagenda, abasuubuzi bagenda, abakola biki, naffe kimu jukira information is power. Information is power. Munnayuganda yonna yenna gy'oli bw'obanga oli fully equipped with information, teri agenda kubuzaabuza, mujja kuba mutegeera ebigenda mu maaso. Ange kyenkugamba twegatte tukwatagane, tegeeza munno ku bwetaavu obuliwo, sharinga video eno n'ekimu ku biruubirirwa ebyokulabika nti nno munno gy'ali yonna asobola okubaako kyakola mu kuzimba Nice Radio. Tukole ebintu ebyaffe. Batugamba okwebeereramu bagaayi ne bannagaayi. This is part of what they mean. Okwebeereramu kino kyekimu ku ebyo kye bitegeeza. Tubeere naffe nga munnayuganda oli awo amawulire gajja kutuukako nga bwe gali. Tetumanyi kati abali ku mulembe guno .com era gye tulimu, tetukyali mu bantu awo abatwala amawulire ng'ekintu ekya bulijjo oba ekitali kikulu. Bw'obanga oli otulaba, bw'obanga oli ku YouTube, bw'obanga oli ku Facebook, ensi mugimanyi amawulire kye gasobola okukola. Naye amawulire mumanyidde ddala bulungi nti olwaliro batuzoganya ku radio, ku TV, a lot of stuff happens. Nagenza okukomawo okuva Ethiopia, nasanze olukalala lw'ebigambo, nasanze olukalala lw'amabaluwa, nasanze ebintu bingi ku desk
nga byonna birinze nze olw'ebigenda maaso and all that. And kyekiri kye nabagamba nti environment egenda kwongera okufunda. Bw'enaayongera okufunda tugenda kwegazanyizaawa. Social media is the way to go. Bwe tukola radio eyaffe Munnayuganda eyammwe eva mu maanyi g'abantu, tujja kubanga tusobola okugguka emitala. Twebeereremu ebyaddala mukwano gwa contributinga mu kaseera katono tusobola okukyusa landscape eya media n'eya information nga bwetambula. Osobola okuweereza kyonna ky'olina. Lou James tugenda kuba tuweereza information eri balanced. Yes, side zonna nga tuziwa all sides of the story. Information yaffe egenda kubanga eri balanced nga tuli accurate and on time. So weereza ku namba y'essimu eno not 782 5 28 63 not 782 5 28 63. Namba eyo ewandiikiddwa mu mannya gange. Oba olina sente, oba olina machines ezisobola okukola mu studio, oba computer, oba camera, oba laptop, oba microphone, kyonna ky'olowooza ky'olina kisobola okutuyamba. Bobanga make sure our videos are in HD. Twagala okuba ne videos eziri mu HD. We want this, tukyetaaga, but the means to drive us there. Yensonga lwaki twogerako naawe Munnayuganda atugoberera. Radio eno tugenda kubanga tuyina servers zaayo nga ziri hosted ewalala nga si mu Uganda, okusobola okwewala okutuzoganya, okusobola okwewala okutulinnyamu. So kino kye kimu ku ebyo tuzimba, era mu kaseera katono tugenda kuba twongera okubawa update n'embeera nga bwetambula. Nsaba mukwano gwange ennamba y'essimu yeeno. Osobola okwogerako nange ng'onkubira, oba okwogerako nange ku WhatsApp call oba WhatsApp message, oba better still ng'olina kyonna ky'olina tolowooza nti nno ky'olina contribution yo ntono ku note 782 5 28 63 note 782 5 28 63. Bagaayi ne bannagaayi, bassebo ne bannyabo, tukole radio eyaffe. Omubala gwaffe gugamba nti tuli waka nice radio, tuli waka nice radio. Kiwandiikibwa NYCE nice radio, tuli waka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bagaayi ne bannagaayi. Note 782 5 28 63 note 782 5 28 63 ye namba yange eyo kw'osobola okuyita ne twogera bino n'ebirala bingi. Tudde ku nsonga ya ekiwandiiko ekyafulumiziddwa nga kigatta bana ababiri nga bwe kitwalibwa Mwami Besigye nga ataddeko omukono ne Mwami Kyagulanyi nga ataddeko omukono. Ensonga ze baayogeddeko nadde nkyebuuza nga mbabuuza bannaye, mwagoberedde, twawuliriza, twasemye bulungi ne twinternalizinga ebiri mu kiwandiiko kino? Tuli ffenna tugenda kwesanga nga bino bye birimu. Paragraph ziri 3. Ebimu ku bikulu ebirimu bye bino. 1. Abakulu bannyonnyodde ne balaga nti bakimanyi waliwo obwetaavu obw'okwesumulula okuva ku njegere z'obuwambe oba gye bayita military junta oba dictatorship efuga Uganda. Ekyo ne Munnayuganda naani yenna naye akiraba. Bagambye ffenna tuli captives, ffenna tuli basibe, tuli mu kibox. Eyabadde ensonga esooka. Ennyinga ey'okubiri era enkulu ndowooza kukunga abawagizi baabwe. Buli muwagizi wa people power agoberera Mwami Kyagulanyi, buli muwagizi wa Peoples Govt agoberera Mwami Besigye abeere mukakkamu, era ne bana abakulembeze ne bategeeza nti n'abantu baabwe bennyini bagenda kubakunga babeere bakkakkamu, baleme kwekuba olw'okubula ekigambo ekituufu, okwekuba amagye amavundu. Mu bufunze kino ekyabaddewo yabadde nga bw'olaba ceasefire.
okitegede olutalo luyinza okubanga lubaddewo nga beekuba ne tuka ne bagana kiki tusooke tuzikize side eri ne bazikiza ne side eno ne bazikiza. And what happens? Ceasefire bwebaawo bwe kati nganze omuyizi w'ebyafaayo n'ebyentalo na biki wayinza okubeerawo embeera nga side zibadde zirwanagana. Sigamba nti bana babiri badde balwanagana, but I'm just thinking loud. Mu mbeera yonna certainly side zino ebbiri zibadde buli emu erinnyo ku extreme end. Njagala okujjukizaako ebimu ku bibadde byogerwa. Ojjukira bulungi akatambi akatambula mwami Besigye ng'agamba Bobi Wine tasobola kuwangula bwa president kubanga n'abantu abamuliko bamupikapika bamugamba weesimbewo, baagala kumuyitirako, baagala kumufuukira, baagala kufuuka bakansala, baagala kufuuka ba MP. Tasobola kuwangula kalulu kaba president mu arrangement eriwo. You remember that video, that interview yali yakolebwa NBS. Ekigambo ebyo bwe byayogerwa eri abawagizi ba People Power baawulira bubi, baalabanga mwami Besigye anafuyiza omuntu waabwe. Ebigambo ebirala mwami Besigye mwabiwulira byayogerere najja nankumbi, twebereremu mutandise okuwulira ebigambo bye boogera, twebereremu. Aba People Power ne bagandooza mulaba Besigye atandise okutujevuna, ajevuna enkola ya mukama waffe, ajevuna kye tugamba ekyokwebereramu. Besigye atukuba byebigambo ebyayogerwa. Nze nkuleetera bwino nga bwali. Mwami Besigye lumu era n'ayogera n'agamba omuntu waliwo gwe baganya okutambula, bamuganya okuyimba, olaba bakugana kuyimba ate olowooza oba onaawangula akalulu banaakuwa State House onaagenda Entebbe. Ojjukira ebyo. All these statements rather, ebigambo bino byonna byafulumizibwa. Nkulaga naawe byava ku side emu. Mwami Besigye lumu n'agamba akalulu tekasobola kukyusa bukulembeze, twetaaga okuteekawo enkola ya defiance n'ebirala bwe biti, akulonda tekujja kukyusa bukulembeze. Mubagamba bafuna endagamuntu naye tebijja kukyusa bukulembeze. Now bino byonna ebigambo ebyayogerwanga byayongeranga okukuba oba bibadde byongera okukuba emitima gy'abawagizi ba mwami Bobi Wine. Ne bawulira binagana Besigye tuli naawe mu struggle, biki bino byoyogera bitutwala wa mu struggle? Baba bali awo sometime in March, was it March or April, mu kutongoza DP bloko wali ku Hotel Africana, mwami Kyagulanyi n'akwata akazindaalo n'ayogera n'agamba waliwo abatugamba nti okulonda tekujja kukyusa bukulembeze byonna ebyo, naye lwaki osigala weesimbawo bw'oba omanyi nti nno okulonda tekukyusa buyinza? Okitegeera? Kino ate aba Besigye ne bakira ne bagaa kati muwulira Bobi Wine akubye Besigye. Bw'oba ng'obadde ojja ogoberera ebigambo ebibadde bijja bifulumizibwa okuva mu Peoples Govt ne ku side eno, tewabadde okusinkana wakati awo. Tewabadde okusinkana wakati awo. Side eno ng'eyogera kino ne side eri ng'eyogera kino. Kakati ndowooza abakulu baatudde ne basalawo ne bagamba tuleme okuddamu okufulumya ebigambo ebifaanaganako bwe bityo. But make no mistake, gwe Munnayuganda atulaba era atugoberera, tokola nsobi okulowooza nti nno beegasse oba Bobi Wine agenda kulekera Besigye oba Besigye agenda kulekera Bobi Wine. It is not communicated anywhere, at least for now. Onfuna bulungi. Tekirinawo ekyayogeddwa. Statement ye yafulumiziddwa. Actually, ng'owa amawulire mbadde nfuna feed okuva mu bantu bangi. Bakubana baga kati president fetuli eno tuli bawagizi ba People Power bannange ekiwandiko bakirabye Besigye bakwataganye Bobi Wine kati yegase ne Besigye fete tubitegeera. And I was like, man, now wasomye ku kiwandika afete tukiwulira twawulidde bafulumiza ekiwandiko bombi akati rafete tubitegeera fe twagala omulasa agende yekka ne kati bino batandise fe Besigye tetumutegeera. Abamugaga Besigye twamukowa, and I'm like, okay, oba bamukowa batu amukowa, but gwani ya government nno begase fe byetuwulira batugambye n'abasajja kati bali kyekimu sebo bafulumiza n'ekiwandiko bakoze endagaano. President agikazibwe Besigye yakoze endagaano ne Bobi Wine. Oh boy.
Now tewali ndagaano yakoleddwa baafulumizza kiwandiiko ekyawamu joint statement era mu kiwandiiko kino ekyawamu tewaliwo bagambira nti beegasse bw'obanga obadde oyagala beegatte ndowooza olina okulindako okujaganya. To those that feel unity is the way to go, maybe you should hold on your party. Obudde bulabika tebunnaba. Okifuna bw'obanga toyagala beegatte now nga toyagala Bobi Wine yeegatte ne mwami Besigye kyekiriwo era kye tulina okutunuulira okwegatta kusoboka okubaawo wakati wa side zino zombi. Gwenga muna Uganda ali eyo alaba agoberera. Do you see something happening where Besigye and Bobi Wine unite and someone says, man, I'm pushing this one? Olaba wembeera nga beegasse Bobi Wine naga kati ndi mabega wa Besigye? Olaba wembeera nga Besigye yeegasse nagamba ndi mabega wa Bobi Wine? Do you see that? Your answer can be yes or no. And have you seen this happening before, previously? Twali tukirabyeko ne kibaawo mu byobufuzi bya Uganda. I'm just asking. Akalulu lwakiri katusobola okujjukira kakyenda mu mukaaga akasooka. Mwami Museveni nga yesimbawo, mwami Kibirige Mayanja ali opposition najja, mwami Somwogerere najja, ne besimbawo. Opposition yaleeta abantu babiri. Actually, mu kalulu akaddaka ka 2021 mwami Besigye najja ne tulaba ba Grawoli ne tulaba ba musajja wa DP ne bamuleta Chapa Karuhanga n'abalala. 2016 ne tujja mu kalulu ako era ne Kibirige Mayanja yajja mu 2016 mwami Besigye n'akomawo ne tubeera mu ne mwami Abedi Bwanika mwe yajjaawo n'abalala. Opposition has not fronted a single candidate against an incumbent in Uganda. 2011 n'abalala mukyala Milly Obote najja mukyala Milly Obote yajja mu 2016 ne mukyala Betty Kamya najja n'abalala 2016 akalulu akasembyeyo mwalabye ababaddemu. Maybe 2016 we twabadde tugenda okusembera ku kwegatta. TDA, the Democratic Alliance, ne tula ebina by'obufuzi eby'amaanyi ebivuganya government byonna ne bitula mu kasolya kamu under one roof, and these guys are like, you know what, katwegatte tutwale obukulembeze. Democratic Party nejja, Justice Forum nejja, Forum for Democratic Change nejja, UPC ya Ghana okujja mu TDA. Bamwami Ken Luchamuzi ne bajja aba Conservative Party. N'abatalina bibiina abantu abakulu ng'oyitalina kibiina naye nga baali balowooza nti alina ku following nga omukulu Gilbert Bukenya naye najja n'afuna ekibiina kya mwami Mabikke ekya SDP n'ayingiriraawo mu mukago ogwali gugenda okutambuza ensonga oba obutazitambuza ogwa the Democratic Alliance. Bano bonna mwebali bavuganya government. Mwami Bukenya ekintu n'akivaamu. Now mwami Mbabazi n'asigalamu ne mwami Besigye.
mu nnaku eziwerekera mu biseera eby'oluvannyuma Mwami Kizza Besigye wa FDC n'ava mu mukago ogwa TDA. Abavubuka befu abantu ba FDC bagenda ne bagamba ffe tetusobola kukkiriza bino. Mwami Besigye vaayo vente tubitegeera odongoto ne bagenda ne bamusikayo nga vaayo tetubiriimu bino. Oba bamusikayo nga naye yagadde okusikibwayo baba bamusikayo ne bamusinza amaanyi oba naawuliriza abantu bakulembera mu kibiina nze naawe. Now TDA bwetyo nesigala nga Besigye avuddeyo era TDA ne baleeta candidate waabwe Mbabazi. Jeba nesigala ku Mbabazi, DP nesigala ku Mbabazi. Kyekikunyonyera lwaki walaba Mao ng'ali ku Mbabazi lwaki nti TDA Mwami Besigye yavaamu. Kati chance yaliwo bannayuganda okulaba ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo nga beegassa abantu baleeta omuntu omu lwakiri ebyasooka ekyakasembayo kyabadde kya TDA and boy oh boy ebyabaddewo byebyo byenkubuulidde. Maybe kinaabaawo oba tekiibeewo ku mulundi guno. 1 mu kiwandiiko ekyamu ekyafulumiziddwa abakulu bano buli omu agenda kusigala ng'akola ekikye naye ndowooza nga tewali kwekoona na kwekuba na kwezoganya. Buli omu akola ekikye. So bw'obanga oli emunengo oli wa Peoples Govt, lwana nnyo kola ekisoboka okulaba nti yongera okunnyikiza ensonga yammwe aba Peoples Govt abakulembera Mwami Kizza Besigye. Bannayuganda mubabuulire obwetaavu bw'ensonga zammwe. Bw'obanga oli eyo ng'oli wa People Power, lwana yongera amaanyi ng'ogoberera Mwami Kyagulanyi. Lwana okulaba nga bannayuganda obabuulira bongera okunnyikira okumatira n'ensonga zammwe nga mmwe aba People Power. Nabadde ndaba comments z'abantu ab'enjawulo naddala abali mu opposition nga boogera ku bino ebyabaddewo. Mwami Mabike, Mwami Kidandala n'abalala. Kye nalabye DP Block, Mwami Abedi Bwanika bamalirivu era tewali kye bayinza kuwulira kibagamba nti mwesimbe omuntu wammwe Kyagulanyi abeere emabega w'omuntu. This is what I have read and this is what is on the mind of abantu bano aba DP Block oba aba People Power. People Power abantu abagirimu bamalirivu nnyo era bo bagamba they are preoccupied, bagamba bamalirivu tebasobola kukkiriza muntu waabwe kubeera mabega wa muntu yenna. Nti Bobi Wine abeere mabega wa Mugisha muntu, Bobi Wine abeere mabega wa Besigye, Bobi Wine abeere mabega wa Wani yenna. Abantu bano balayika si bamalirivu, so rather si beetegefu kukikkiriza. On the other side, n'ekibiina kya FDC bwe banaaba baleese Mwami Besigye nga tebaleese mulala, balabika balina kye balina, bali mu kutambula eggwanga lyonna. Bagulo offices bayita People's Assembly Gindi. Mwami Besigye mumulaba leero ali Mbalala, leero ali Arua, leero ali Jinja, bamuzoganyiza bayitayo batya n'Emityana n'ewalala. Kakati olowooza nabo banakkiriza okuyimirira emabega wa Kyagulanyi? Wano nno oyinza okumbuuza ne nkugamba nti tubuuze ku manager. Buuza manager oba oli awo yanaatuwa ansa. Naye nga mwebale kubanga mukyali naffe. Tukyali munda mu bisenge by'amakolero agawaka www.kbm live Zehaji Kazibe Bashir Mbazira. Erigwe munange yakatwegattako tukyagenda maaso n'okubanga tunulira statement yafulumiziddwa Mwami Kizza Besigye ne Mwami Kyagulanyi Ssentamu ku Lwokusatu lwa wiiki eno okwongera okutunulira ebyabadde mu yo, okwetegereza kitegeeza ki na kye kiyinza okuba nti nno kiddako. Tuli ku Nice Radio mukwano gwange, mbadde mbategeeza nti tukyagenda maaso n'okukola project eno ekyali mpya ekyali nto, project gye twabategeeza ne tugabana nammwe
nti twetaaga okuzimba radio eyaffe, okukola radio eyaffe eya Nice Radio. Nziramu okwebaza bannaffe abalina kye mukoze, nziramu okwebaza bannaffe abalina kye mukoze mu kuwaayo obuyambi, mu kuwaayo ebintu ebikalu, nakyo kyonna kye mukoze, ne bannaffe abatusuubizza. Mukwano gwange, nsaba tukwatagane twongere okubanga tuzimba enteekateeka eno. Nsaba tutambule ffenna mu kisinde eky'okwekkiririzaamu eky'okwebeereramu, tuzimbe radio yaffe eno Nice Radio. Tugenda kugikola okusookera ddala njagala obategeeza nti mu wiiki eno okuva lwe twatandika okwogerako nammwe tuli mu kuzimba studios ebya ddala. We tutuuse okuba update we tuli tutandise okuzimba studios. Okuzimba studio kirimu kye tuyita soundproofing. Soundproofing kwe kukola studio nga amaloboozi tegasobola kuyitamu, ebweru tebawulira, nammwe abali munda temuwulira byebweru, n'ebirala acoustic, ebirala bingi nnyo ebigenderamu. Ekyo tuyina we tukituusizza project ey'okukola Nice Radio. Era bannaffe support gye mutuwadde yeekola ekyo. Bwe tuba nga tuli mu kuzimba studio tujja kuba tugi unveilinga mu maaso awo. Twetaagisaamu ebyuma ebinaagendamu, kamera, amataala, computer, mixer, waliwo ze bayita console, n'ebintu ebirala bingi ebikola kye tuyita radio. So bino tugenda kubikola nga tulina mmwe. Era mukwano gwange atulaba era atugoberera, nsaba otukwatireko mu kyonna ky'osobola. Nkuwe ennamba yaffe eno eri ku note 782 5 28 63. Twagala kukola radio egenda okuba nti ebawa amawulire, etagenda kubanga ezoganyizibwa wonna wonooba, naye ng'egenda kuba audio visual, ebifaananyi nga tubikwata ne tubiteekako, amaloboozi ne tugateekako, munnayuganda yonna gy'oli ne tubeera nga tukuwa information nga bw'eri. Eri balanced, eri accurate, kuba gye tulaga mukwano gwange wazibu. Wakati mu kaseera kano abamawulire nga tukyaliira ku nsiko, wazibu gye tulaga. Society ekyuse nnyo, omulabe wa system bamututte nti nno ye w'amawulire. Abannanyini mikutu basisinkanye ekitongole kya UCC ku lunaku olw'okubiri wiiki eno ne basisinkana mwami Mutabaazi. Bwe basisinkanye mwami Mutabaazi yasigadde bagamba nagagamba abakozi 39 mu bagobe ku mirimu gye bakola, lwakiri bagira bakola emirala. Mu bawummuze bagira bakola emirala, naye by'okubeera news editor, programs producer, ate programs manager bawummule. Now kino tukirabanga ekyokusaaga. Woyinza okuwulira n'olowooza bawummuza bali abamawulire kigenda kugaziwa, kubanga bamanyi amawulire galina amaanyi okutuusa information eri abantu. Kati nga munnayuganda atugoberera, kye tusobola okulabika nno tukola kwe kuteekawo alternative medium, ekkuba eddala lye tusobola okuba nti no tuyitamu, kye tukozesa project eno eya Nice Radio okutuusa amawulire ku munnayuganda yenna wonna w'abeera ali. So nsaba mukwano gwange otukwatireko kyonna ky'olina. Mobile money number eri note 782 5 28 63. Note 782 5 28 63. Ekitukozesa kino tukole alternative. Tugenda kubeera abamenyi b'amateeka kuba ekyo si kye tuli. Era tulowooza nno tugenda kuba tumenya amateeka mu kukola kino. Nedda. Wabula ekkuba erimu bwe liziba tusobola okuggulawo ekkuba eddala, era kino kye tukola. Ate nga neddala nga liri mu mateeka. Nga bw'olaba Bobi Wine yavaayo ng'ayimbye naye nga byayogera oba oli awo abantu balemeddwe kukyusa, n'avaayo n'agaana edda alternative eri ki? Kanteeke omuzindalo ku mukono guno, ate nkwate omukono guno nkwatemu ssemateeka ngende mu parliament ne yeesimbawo, n'awangula akalulu n'abeera omubaka parliament. Kati ekiddako ndowooza mukimanyi. Kye tugamba alternative, ekimu bwe kibanga kigaanye obanga tekireese birooto by'abantu essaawa eno, kye twetaaga kwe kubanga tubeera ne alternative. So mukwano gwange nsaba yogerako nange ku namba ya WhatsApp eri note 782 5 28 63.
note 782 5 28 63. Namba eri ku WhatsApp eri ne ku mobile money. Kyonna Katonda kyakusobozesa okulabika nti nno otuwa tujja kubanga tukyaniriza mu nnyandiriza ennene. 0782 502863. Kyetwogerako kyakwebereramu kyakwekkiririzaamu kyakutwala maaso ebintu ebyaffe eby'omulembe gwaffe. Mukwano gwange twesinza okulabika nno tukwatagana naawe mu nkwatagana ey'amaanyi. Essimu eri note 782 5 28 63. Jjukira okusharinga n'okwenvitinga abantu ab'enjawulo babeere nga batwegattako mukwano gwange. Now onang'amiziremu ennamba eri note 782 5 28 63. Eri ku WhatsApp ne ku mobile money tusobola okubanga tukwatagana. Now abamawulire n'ebyobufuzi kino tujja kwongera okukitunuulira mu programu yaffe endala enaabeddako, naye olwaleero lwakiri webuzibidde nga waliwo ow'amawulire omulala avuddeyo bulambalamba naawe bw'ekifo ekyokumwanjo mu nsonga z'ebyobufuzi mu kibiina ky'ebyobufuzi. Sulaiman Kakayire abadde akola mu lupapula lwa Observer, kati ye mwogezi wa Alliance for National Transformation, ekibiina ekyatondebwawo mwami Mugisha Muntu. Sulaiman Kakayire okulondebwa okubeera omwogezi wa National Alliance for National Transformation nga wakayita ennaku ntono nga Joel Ssenyonyi alondeddwa okubeera omwogezi wa People Power. Kino simanyi oba kirina kye kikutegeeza ku media. Amawulire g'amaanyi nti n'abantu ab'amawulire b'amaanyi. Waliwo bannaffe abadde bagamba kakati ab'amawulire nammwe mutandise okuyingira ebyobufuzi, ab'amawulire akati kitegeeza mubadde ne kyekubiira. Now make no mistake, ow'amawulire amanyi ebintu bingi. Actually bwe wabeerawo embeera ng'ow'amawulire tasobola kwenyigira mu byabufuzi mu byabukulembeze, eryo eggwanga libaako ekikyamu. Eri eggwanga libaako ekikyamu. Bwabeerawo embeera ng'ow'amawulire obanga ab'amawulire tebasobola kuvaayo kwetaba mu byabufuzi butereevu, wabeerawo ekintu ekikyamu mu nsi eyo. You want me to give you the reasons? Because these guys bannamawulire every day, buli lunaku babeera